Nkuma musawo mwebale nnyo mwebalire ddala mwali baddewo ne mulaba omwana wammwe bw'ayagalwa ekibuga Mubende kiri masannyalaze gakikubyemu watts 18 z'abatoloddeko tayagadde bawe emitwalo 17 nze kandi abasirikale bafa omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu kibuga ky'Emibende Banamubende basanyufu nnyo okulaba ku mukulembeze waabwe gwe baadde balemesezza oyingira yabagamba wanjawulo nnyo ku balala era ajja kukola ebyenjawulo n'ebyewuunyiso bingi. Oli ku Geto TV muganda wange era balaba kamumanyi essanyu likase n'ekifaananyi kakigula dda nkugambye Kyagulanyi abali ku mutima n'engalo ekiri emabega kiri emabega oyo ye Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo abaana b'e Mubende mwebale nnyo mwebalire ddala abaana b'e Mubende mwebale nnyo mwebalire ddala oyo gwe bayita Robert Kyagulanyi Ssentamu President wa Uganda. Bannamubende tebakomye kujja ku kisaawe n'abasigadde mu tawuni nabazze ababuuzeeko nayo azze ayiteyo abalamuseeko ababuuzeeko lengera essanyu poliisi ebadde eremesezza bambi abantu bano naba ku mukulembeze waabwe ebadde balemesezza okulaba ku mukulembeze nkugambye buli waayita nduulu njereere kino kyokka kyemutya kabangaliza poliisi ziizo zikomawo ate emisinde zirengere zikomawo ate emisinde zikomawo misinde nzegambe zimugoba ziringa ezigoba omubbi aliko kabangali 12 ziweze naye nga talina musango gwakoze kati bw'ayise Mubende abantu bafudde bw'ayise Mubende bizinesi tezize bw'atuuse mu kibuga mulina gwe muzize jjaffe nga bazigyeyo emmotoka z'amagye jjaffe nga bazigyeyo zijjudde abasirikale kabangali ziweddeyo Mubende bayise buli musirikale okuva Mubende ne Kasanda abasirikale bonna baweddeyo okuva Mubende ne Kasanda ab'amagye bonna ekiri emabegaawo kitokota situsaanikire abantu babadde babalemesezza okulaba ku mukulembeze waabwe bavuddeyo bamuwuubireko muganda wange oli ku Geto TV erinnya Buganda Ronald Mugenyi abaana b'e Mubende abayisizzaamukko eggaali mwebale nnyo mwebalire ddala Bannamubende nkugambye Kabangali wakubidde yutyani ate nga zo tezisobola kukyuka zonna zitambula lumu ziringa kasota zigenza okukyuka nga ate tezikyasobola musanga mutaayiza ono ye Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo Bobi Wine mutabani wa JW Ssentamu omugenzi tatawumula mirembe naye waali baddewo n'olaba ku mwana w'ensi we mwagala saako ne maama naye ezo zonna nteekateeka za Katonda katusabe omwana ono atuuke mu ntebe Lengera Bannayuganda we bafa essanyu
ekiri emabegaawo okugambye ekiri emabega Kabangali ziri mu kutemeekereza zisobole omusanga ziri mu kutemeekereza zisobole omusanga zijula kutomera bantu simanyi kigenda maaso naye nga Kabangali 10 nambirira agenda koona abantu Kabangali ya polisi yagenda koona abantu neno naye yagala kukoona ekiri wano tekitegerekeka eri eno eyagala kukoona abantu bukoonyi kyokka n'eri sayidi eri nayo eyagala kukoona bukoonyi neno nayo eyagala kukoona bukoonyi kakali bakawadde pasipule okalaba bakawadde pasipule nene ebadde eyisa naye ate nayo teyisiza ebivudde ekigendererwa tekimanyikiddwa ki zitambula bwe zisigalira kugambye Kabangali ate zaagala koona bukoonyi bantu naye omuniga yali maaso yeeyagala webuuza kyagoba kiki omusajja ali mu kugenda naye alinga ayagala okukoona obukoonyi abantu alinga ayagala okukoona obukoonyi abantu naye ne bakubira akagombe bannayuganda bagamba tetujja kuvaawo ojja kupowa weka agamba tetujja kuvaawo sigala awo Kabangali emaze neepowa ebadde yagala okukoona abantu nkugambye simanyi kigendererwa naye omuyisa olage wakuba ali mu kugenda kati ekikuleeta omuyise olagawa kati obedde eyagala kuyita waha lwaki teyitawo neegenda kuba obedda sipiidi gyaleeta ng'alinga nkugamba ayagala yitawo kati lwaki tayitawo n'agenda azaakoona abantu ng'akulaga ali ku bwangu ayagala kudda maaso kyokka bw'atuusa awo abivuddeko Kabangali ziri 12 emabega ono ye Robert Kyagulanyi Ssentamu you will spend a lot of money on him mugenda musaasaanyizako omutitimbi gw'ensimbi ab'ebyokwerinda kugambye ono ye presidential candidate yekka ateereddwako ekibuli aya Kabangali za polisi mpitirivu nyemabega ekigendererwa kyabwe tekimanyikiddwa naye nga mpitirivu nnyo muganda wange era akabenje konna akagwawa Mukama Katonda Kabangali ebadde ekoonya abantu abali ebbali abawuuba kati eno eyisa teyisa bweyisa eyo gyolaba eri ku mukono guli ogwa right ate netuuka ekiseera neeyimirira kati n'obuuza ekigendererwa kyabwe kiki ono nno naye yayagadde dda okukoona naye naye ekigendererwa kye tekimanyikiddwa osibirayo baana mabega babakwate teri amanyi naye katulinde tulabe laale ewedde bwetyo wakati mu bugubi laale ewedde wakati mu bugubi ekyamazima kiri nti Kabangali ziri 5 eyo yemaze ziri 15 yemaze yo neeyitawo kati endala lwaki ate zo teziyitawo
oyisabo emabega kati n'ogamba omuntu adde eri okwebaka ekimukugobya bw'otyo oyisabo emabega kiki okujjako ng'oyagala bagazi kuziba kkubo maybe nakola kabenje ku kkubo naye ng'embeera bwetyo bweri kabangaliza patro ziri 15 nambirira ezimukuba emisinde oyinza alina kyabbye naye ng'ali mu kkubo atambula bulungi okudda jazze kabangalinga 10 zezefuzeewo awo oli ku Ghetto TV muganda wange okuweereza embeera yonna nga bweri oli ku Ghetto TV okuweereza. Alright, njagala ogenda maaso n'okubeera nga mbebazaako baganda baffe mwena bagenda maaso n'okubeera nga mutugoberera oli ku mukutu gwa BTN Media Beyond the Newsroom Amakoto Semakoto ate njagala ogenda maaso n'okubeera nga nkutegeeza nje niwanyogerera kadde kanene kenyini President His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ageze maaso n'okubeera nga ayita mu kibuga ky'e Mubende jjukira nti badde alina okubeera ng'akuba ate campaigns z'enokola laale mu bitundu ebimanyikiddwa ng'eby'e Mubende naye okusinziira ku kisebo bwe badde bamutadde wabadde wala nnyo nnyini ddala era ab'ebyokwerinda bagezezaako nnyo nnyini ddala okumutataganya okulaba nga tatuuka Mubende budde nga bukyali kyasazeewo okubeera ng'akola kwe kuyita mu kibuga Mubende n'abuuza ate ku bantu be abagenda maaso n'okubeera ng'ate oba oliawo bamwagala abawagizi be abawagizi ba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine kakati nno gwe omulungi agenda maaso n'okuba ng'ongoberera wona wennyini tusinzirira ku kadde kano kennyini njagala ogenda maaso n'okuba nga nkutegeeza nti gwe wenna aliko nga otulaba kyokola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala kansookerereko Kakooza Joseph wagambye nti mwebale nnyo abaana then kwoteeka omusajja mukulu ani ono RT Retis Manya 77 yagambye president waffe tulabye nga bamusazeeko okay then kwoteeka tewaneeno muwanguzi prose agambye nti mazima Faustino afatizo n'agamba nti Sefujjane kilaika abadde agamba ati babadde yes then Bizimana Bosco n'agamba mazima presido yes Twaibu Maganda agambye weewo then Waswa Robert 10 people 1 people plus okay then Rashid Outa then nagamba nti mazima boy cause okay kati ono nagamba namulawa tuli mwana kale then Narweiso Madina nagamba people power our power then kwoteeka musajja mukulu ono nno yazze nga atugoberera ebbanga eriwererako ddala abamuyita bunkeddeko Francis yes muwala okay muwala gomayumba g'abantu si buyumba yes okay nzijukidde kibadde ogamba then kwoteeka omwami olwo bamuyita Leonard Sembasa agambye ni Uganda GS Music natugamba is Kyagulanyi already given the presidential security
and these indicators already. Yes, music inagamba much love. I enjoy seeing people happy. Okay, thank you so much. Ono nagamba Wako Junior nagamba anti President Robert Kyagulanyi Sentamu. Robert Kyagulanyi is the president of Uganda. Thank you so much for following us. Mwena bagenda mansi n'okubeera nga mutugoberera ndowooza embeera mugiraba nga bweri njagala ogenda mansi n'okubeera nga mbebaza mwena batugoberera nga muli ku live ate kyemukola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala. Ngenda kubeera nga ate mbawa video eno nga bwengenda mansi n'okubeera nga mbakolera recap ku ntambula z'omukulembeze Robert Kyagulanyi